Ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gw'omukaaga 2025 gavumenti yayimiriza ebipapula by'engassi ebyali bikubwa abavuzi b'ebidduka nga bavuga endiima mu bifo ebitakkirizibwa. Enkola eno eya tekinologiya okukuba ebipapula eby'engassi eri abo abamenyi b'amateeka yagerekanga ensimbi ezaleetera bannansi okwekubira enduulu eri abavunaanyizibwa ku by'entambula nga bagamba nti zimenya amateeka. Takisi bagikuba ekipapula ekisoose bagikuba ekatabi ne bagikuba ezzana nekomawo ne bagyongera ezzana nekomawo ne bagyongera n'ekatabi. Nagenze neegendereza nga sivuga speed esukka mu 5 naye ngenda otuuka ewaka around ssaawa ng'emu nafuna email okuva ku Uganda Police nti bankubye tiketi. Kino kyawaliriza minisitule y'ebyentambula okusooka okuyimiriza enkola eno esookeddemu okwekenneenyezebwa. Mu kwogerako eri bannamawulire, minisita w'ebyentambula n'enguudo General Katumba Wamala annyonnyola nti omu ku bumulumulu obwali mu nkola eno kwe kubanga kamera ezaali zikozesebwa zaali tezikwatagana na bipande bya sipiidi ebyali mu kitundu ekyo. Our speed limits on the roads as given by engineers was not in consonance with the cameras. For example, you'd find around Katabi, we use Katabi as an example. There is a sign which shows 60 kilometers, the speed limit. The camera was charging people at 45. So there's a mismatch there. Okusomooza okulala kwali ku ngereka ya miwendo gy'engassi ssaako na butya omuntu bw'alina okugisasula. The charges which had been meted out, are they affordable? But also the payment system. Should I always go to the bank to pay for a fine? Why can't I pay from a mobile phone? Ne banka omuntu lyamala nga tannasasula ssente za kipapula ekimuweereddwa nakyo kikkaanyiziddwako. The period, is it 72 hours before I pay? If I don't pay in 72 hours, should I be charged to pay something additional? And if so, how much? Enkola y'obuuma obunasula ebifaananyi bwokka ng'omuntu tagoberedde mateeka ga ku nguudo. Katumba Wamala agamba nti enkola eno yakukomezebwawo kuba yali eyambye okumalawo abavugisa ekimama mu bidduka. Actually, it had brought some discipline, especially in the city. But also there was some misunderstanding when we said 30 kilometers per hour around schools, hospitals, and markets. Now all of you went 30 kilometers everywhere. Ng'ensonga ya EPS ogitadde ku bbali, minisitule y'ebyentambula etegeezezza nga bwenogedde eddagala ebipande by'oku kkubo okwewunya bakyala kimpadde ababadde babisomba ne babitunda mu scrap. We used to have steel road signs. We are replacing them with the fiber glass signs. Omwaka nga guggwako, minisitule y'ebyentambula ebaayo ne sabbiiti ey'okwefumiitiriza n'okutema empenda ez'okumalawo obubenje ku nguudo mu ggwanga. Kati omwaka guno omulamwa kwe batambulidde gugamba nti Safe Vehicles for a Safer Uganda, ekivunulwa nti ebidduka ebirungi ku lwa Uganda ennungi. Era ekimu ku bireeta obubenje ku nguudo ez'emmotoka oba ebidduka ebiri mu mbeera embi. Mu sabbiiti eno batongozza kaweefube w'okukebererako ebidduka byonna ebiri ku nguudo ku mitendera egy'enjawulo. So twatandise n'emmotoka ezaffe eza gavumenti. Oluvannyuma tujja kuddako ku mmotoka ez'ekika emigugu oba commercial vehicles, goods vehicles. Ate oluvannyuma era tuzzeeko mmotoka ezeetwala abasaabaze, passenger service vehicles. N'oluvannyuma tuzzeeko mmotoka zino ezaffe eza buyonjo. Minisitule era etegeezezza nga bw'esaze ku miwendo gy'okukebera ebidduka okuva ku pikipiki paka ku mmotoka ennene. Bodaboda bajja kusasula 15,500. Emmotoka zino ezaffe eza buyonjo zijja kusasula emitwalo nga 5. Bano batunnyonnyodde n'emirundi ebidduka gye birina okukeberebwa. Ezisaabaza abasaabaze n'ezeetikka emigugu tujja kuzeekebejja buli mwaka oba oluvannyuma lwa myezi 12. Ate ez'emmotoka ezikozesebwa ng'ezaffe eza buyonjo tujja kuzeekebejja omulundi gumu mu myaka 2. Minisitule y'ebyentambula egamba balina essuubi nti kino kyakukendeeza ku bubenje ku nguudo.